Henry. Wanji. Biri bichono Ruti. Teka wali kuna wali. Biri bicha. Tewali nyo kyekiro Ruti. Abasajja nga bakuleeta bawanda omuliro kyekyabaddewo. Nedda babawanda omuliro kyeka balowooza Kene yabadde atamidde naye yabadde tatamidde. Kati ate nze mmanyi bulungi kino maneja wabadde amuyamba abadde bayawukanye nga talina wagenda kujja buyambi kuba yabadde ayamba ne famire ye. Okitegeera. Ate ensonga yamuleetedde obuzibu era social media kwagama byagabadde gatambula oba okitegeera kubanga yajja nga afunira obuyambi owulira bulungi nkolera batandika okumujjajinga kwegamba n'alaba nga bambi kyakoze kikyamu lwansonga nti badde nga bamukubira amasimu abantu abasinga nga bamugamba va ku midiya tibyoyogere tibyokola ebyo malaayo oba ekitegeera ekintu ekyo abamu n'atuka okuba nga takwata simu kati nga bamanyi nti mukwano gwange simu webava kuye nga takutte oba okitegeera kakati nze we nagenze wa Kemi nagenzeeyo nga jasi nina wa pulezidenti awembadde njagala omutwala pulezidenti mukwano gwange kijja kumwogera manyi bwe ntuukayo nemusanga ng'alimu eyo embeera okukwata kabidi yako nenkamweza ne muganda omunnange gw'ontumye okukuleetera laba eno embeera gyakola ki kati mbanvaayo nenamaze watikana akantu sikateeka ku Facebook kubanga bano bennyini be bamujajinze be bamusalidde emisango okutuukamu eno embeera gyalimu okubeera depress bamujjanjabe kale kuba temmanyi maneja wabadde amubeererawo abadde taliiwo oba kitegere kintu ekyo ate yabadde alabirira mami we ne taata we kati nzenga sikiwa nti abantu bandyagadde ate bamuggalire buggalize mukitene kuba benasanze nabo baadde baagala kikuumanga kyama ate nabo tobanemya olw'embeera gyabaddemu embeera gyabaddemu nga tebasobola bandi ate kumuzza mu kintu kyekimu ekigutuusiza kweyo enki embeera naye neŋŋamba kakati ddala kati tumuggalire kuba olwedde tuli mu covid sigamba nti fe twandyekwataganyiza nga ffe ne tugaa kanoonyeyo kansala amunyonyola nti bino ebintu byansi bikola kibivaawo oba okitegeera tetulina ssente ffenna tetulina ssente oba okitegeera bulungi so nga asbea waliyo omuntu nga kansala ngaasobola aga obuyambi oba okitegeera ekintu ekyo naye kyennaku nti abantu bwe nataddeyo kavidiyo bakinkapitize ng'omuntu atamidirize nalinyedde ku mwenge owulira bulungi yadde naguvaako kirungi nawe ruti nti sigunywa owulira bulungi naye nalinyedde ku mwenge gwagenda teko nga mposinze yadde nga nkutte eccupa naye nga sikiwa nti nno bo bandyagadde aggalirwe buggalirwa mu nnyumba akukusibwe oba okitegeera bwe bakye babadde baagala nti akukusibwe kuba kati enze embeera gye nasanze yabadde yeetaaga kansala oba okitegeera ndowooza mwala era we yamaze n'agenda newa pasita bugembe ne pasita bugembe n'agamba kintu kimu nti yeetaaga ddi kansala kakati nze gwobadde osulira nze okusanga muntu mu mbeera nga bwolaba ka vidiyo kuba yabadde tatamidde owulira bulungi kituufu kuba omwenge ngumanyi bwe guwunya endeka manyi bwekola ki bwewunya oba okitegeera era sandi mupositize nga yabadde anyedde oba enjaga era we bagamba mbu aginywa oba okitegeera oba singa yabadde atamidde oba kifuna ekintu naye abanjajinga leka banjajinge naye ngaekituufu kiri nti babantu omuntu bw'alwala kuba obwo obulwadde oba okitegeera ekintu psychologically ali tortured ate nga abantu bennyini bamutokyalinga oba okitegeera kati bo baawe waaba omuntu bw'alwala bamukweka mu nnyumba nga tebalina ssente za bujjanjabi then bansonyiwe kyennakoze kyabadde kikyamu ebiseera talina kikaaki nti oba twandimututteke okugjako taata we ne maama we gwe mmanyi oba talinayo baganda be balala nze lyali aŋŋandire mmanyi oba okitegeera nti oba twandimututteke nti abano balina obusobozi tukole ki tumutwaleyo nga n'entambula yennyini ebudde bwa kalantiini tolina gyogenda kujja kutwala muntu omuzza eri bikibiki oba okitegeera ekintu ekyo kati abantu abadde bazze omuleetera obuyambi batandise embeera eyo nga balowooza badde omukwesi kuba bangambye babadde batandise omuleetera obuyambi kati ayina gundi ayina Facebook page ye naye ndowooza waliwo omuntu oba afunirako obuyambi ndowooza ate sente n'atazimuwa okitegeera wayinza okuba waliwo omuntu afunirako obuyambi sente n'atakola ki n'atazimuwa naye nga nze essaawa zino simanyina gyali kati tosobola gamba nti nze nataddeyo mbu twagala ssente simanyina gyali essaawa zino
kuba nabo ndowooza balaba nakoze kikyamu kuba babadde basazeho okwekweka oba okitegeera bo babadde basazeho okwekweka nze ne mbalabisa and I'm very sorry naye nga nze nakikoze mu ngeri ya nti nabadde munoonyeza bujjanjabi era nze nange bwe mba nga ntuuse mu mbeera eyo sirina kikalupi sirina kika kinene waffe bonna baavu owulya bulungi nentuuka nga mu mbeera eyo tugeze nga nfunye ebizibu nebimpusa mu mbeera eyo munteekanga ku midiya abawagizi bange ne bannyamba kuba mama wange talina ssente tagenda kusobola kunnyamba owulya bulungi nze mwana omukulu okitegeke bw'olabanga embeera eyo entuuseeko nze oteekanga ku midiya abawagizi bange ne bakola ki ne bannyamba yakitandiri wamusanga ali kufa nga bamukweka midiya mpaka omuntu eyamukuba obufaananyi ensonga lwaki mulamu ssaawa zino oba kitegeera kakati bwe mubanga bw'osanga omuntu ng'agudde mu kinnya nga tolina busobozi bumugjayo ate okola ogamba bugambi owaayo egira obeerayo nze mba manyi olina okukuba enduulu noonoona obuyambi okitegeera lubyera abakivunudde bwe mutyo mwenna kyemmanyi lwe muggalidde mu mayumba gammwe bayitirivu kyensobola okugamba abali mu mbeera bwetyo nga mubaggalidde olwansonga temwagala baswale okitegeera ne mumuggalira ne mutuuka okusibira omuntu mu kisenge nga nabe wakati bamulabako omwezi ogusooka ne guggwa kasi temwagala akole ki aswale kumbe nze kubanga emanda bamuba muli kuziika muntu nze embeera gye namusanzeemu nabadde sisobola kumanya nti oba egenda kukoma bbanga ki wabula yabadde yantiisa kavidi yako oba okalaba lupi owulya bulungi kavidi yako naganje gwekemi waganye sente za mama fiina owulya bulungi nga tatandika lwansonga nabadde natuuliddeko nti mama fiina yamwaddeyo kasente nga natuuliddeko owulya bulungi kati bwe natuudde wali eri ne baŋŋamba nti yakoze eki yasiganye ne ŋŋamba nno omuntu ono watuukira okugaana ssente yandiba ali buki bubi era nga n'embeera gy'alimu ngiraba yeeyo oba kitegeera gundi mukwano gwo Haji Haruna muganda wange Haruna kati kankubuulireko mutwalanga muzeeyi wange mu music oba kitegeera bulungi mutwalanga muzeeyi wange mu music era ye musajja gwenyumiririzaamu nnyo kuba n'eddoboozi lye ndyagala nnyo mu mbeera eno ze kyenandisabye kuba bimu wali tulikodya tuteeka ku radio ba ku YouTube naye basigale kyenandisabye walina otuulako n'omusajja oyo nakkakanya omwana kuba kati bwe mu ddoboozi however bino byonna asobola okuba abyogedde Haji olw'okuba interviews omwana ze yakola naye with the time kuba Haji naye amaliza interviews ze yakola ez'enjawulo ng'agamba music is round about east or west ojja kudda gyendi so ku lwange ze kyenandisabye amidi simanyi aliwa saawa zino kozi ogambye tomanyi gyali wamma olaba ensonga eriwo nze ebintu ebyo naliwa just oba okubeera nti kubanga munnange byali bintu nga oluwulira we bibadde bitambula oba kitegeera ate nze ndikusa so oli bwandaba ennyo obanga ate ngenda ku nsonga za mukyala we ebiki bitayinza okugamba owaayi okulumirirwa okola ki okulumirirwa okugjawa era nze okuteekayo kano ka vidiyo ku Facebook nakataddeyo nga ndikulaga abantu nti omwana ali depressed wabula bwe nalabye comment nga tezitandise okutamu omwenge ne wiidi enkajjayo kuba ekyo kyenabadde nkola ki kyenabadde ndubira kyenabadde ndaba n'essaawa eyo I couldn't think abantu bajja kulowooza mbu wiidi oba mwenge kuba mutuufu n'abantu beewuunyisa kyebagamba buli muntu anywa wiidi abantu banywa wiidi eyo out buli anywa wiidi akola yabadde akola abanywa omwenge oba ekitegeera abantu just tebali serious naye nga bansonyiwe aba nti nakoze kikyamu naye nze nabadde nkikola kuyamba mwannyinaze kale ekituufu ekyo nkivula mbadde njagala okukunoonyako ndabe naye kasombulire zaidiyo kuyamba mwannyinaze jjukira Haruna yabadde amubeerawo mu buli kimu owulya bulungi Haruna yabadde amubeerawo mu buli kimu kati baafunye obuki obutabanguko bagamba ennyumba gy'abadde abeeramu eyo Haruna si ye yagipangisa gye yamupangisa yaddukayo yali yavaayo nadde ewalala gwe ate togendera nnyo kuba bagamba badde simanyi kwe kubuuza bagamba nti kubanze we yasooka okusula nga tanagenda eyo yali asula nga olaba wajja wali ewaka wembeera waggulu awo waliwo oyambuka kalina Haji yasooka mupangisizaawo awo nga ne Haruna yajjangayo nga mumulaba
waliwo akalinawo ka mitwalo nga 15 nkamanyi bulungi yasulangawo ane saloon eri awo ne saloon eri awo maaso kwe yakoliranga enviiri so n'amugjawo hajo lwandabawo emirundi egyawera 3 nga bulwajja ndaba n'abuuza lupi okola eri mugamba mbeera sayidi z'eno nze nendo n'asenguka okuva awo kati mbali simanyi gye yadda kakati nze abigamba mwana ali kumanya nze nakoze oba okitegeera nesebo nkugamba yange bye nakoze era naliyingiddemu ntya gwe teweewuunya nti kati mazima ddala ebintu ebyangayo yabadde bitambula nze nalabye nga kitulina okukola era newenfuna mukwano gwange omulala nasobola embeera nga sirina senze nsobola muyamba nga ate nkimanyi waalinnya asobola okuyambibwa abawagizi nsobola okukola ekintu ekyo kubanga erinnya bye tulina olifunamu ebyo oba okitegeera tetufuna sente tetulina sente naye tetulina okufuna mu linnya lyaffe lye tufuna kikubeera nga mbunayo obulamu bukwanguyira oba okitegeera kati oba bukalubyemu era ddukira eri erinnya lyo ddukira eri abawagizi bakutaase oba okitegeera ogezezaako okufuna interviews ez'enjawulo okubenga okavaling up ngezezaako ze nfunye nenjogera nabo nemanyanyolo ekyange n'ensi etwala ekyeyagala oba okitegeera naye ng'ate nasabye kale abantu baba bakitwala nti tenakoze kikyamu kale n'obuvidiyo babugyeyo bwona bwonna kubanza akange nakajjeeyo kale yakoze ekikyamu bo lwaki baleseeyo obwabwe oba okitegeera bwe mba nabadde njagala fame na likes na views najjeeyo bo lwaki baataddeyo kati be baagala likes ne views ate be bakyukira ku nze oba okitegeera nze sitekyabadde ekigendwa kyange sitya like na views I'm doing well musically otegeera kale kankuleka ekibenga naye nga baaba abantu bawanze omuliro mpola mpola naye katusabe n'abanyikedde abatakitegedde bagenda kuziika abantu baabwe lumu nga batya okubalabisa olina omumanya ekituufu kale beeyanziza sewo kale taata